Tash Biebe. Kani more print can call it dark. Ladies and gentlemen, Sasino, Ndine President wa Uganda Gospel Artists yes. Association. Federation. Federation. Yes, Federation of Gospel Artists Uganda. Federation of Gospel Artists Uganda. Yes, sir. Jomo akuzolu kungano ababadde ku mawulire olukungano luno nga muli kuba false prophet. Yes. False way mwabaddemu abalemesa obufumbo. Yes, tubale tulaga stand yaffe nga Federation of Gospel Artists. So nga ne tulabira ddala emisumali mwabadde mujolekeza no. Because yomu kuba ku kyobufumbo. Mwakikatiriza nnyo. Kakati Mwami Jackster. Soko obuse ku bantu Lamek obanjulire n'ekyo. Okay. Mukama yebazibwe mwena abandaba ku BBS TV sanyuse nnyo okubeera wano ku roundabout era tusiima omulimu gwe mukola for the gospel music industry ne omusajja ye yawale Vixon emotoka Benz yani abagagga be musakyo babayita bani Brian White beyo sanyuse okula twebaza Mukama olw'ekyo. You have the money sente ogirina. Mukama ampadde omukisa ekyo sijja kiwakana. Kati nga tetunagenda eri bagamba wavayo lwakuba oyina ssente no claiming obeere president ng'abamu tebannakwendosi nga lwe lutalo oluli mu gospel industry. Nedda bakikwata bubi. The truth of the whole matter eriwete nti waaliwo okulonda okwali ku National Theatre ne baaniriza abayimbi ba gospel bonna okujja era olunaku olwo Levixon yaliwo n'abayimbi abalala bangi. Njagala okutegeeza Jackson nti gospel music is not only about Wilson Bugembe, Levixon, Exodus or Judith Babirye. We have over 1,500 gospel artists. Bali eyo okitegera bali eyo era the reason era bebamu kubakola ki kubanonda abawakanya obulonzi bwo olirize kyewunyisa is when nasituka went kubwa president I was unopposed era teri yayimira bonna bagamba nti ati bali bana bato tebalina na sente era nja kugamba nti bw'olaba omuntu gw'osuubiramu essuubi okusupportinga oba ng'alina potential omuleka n'afuga. Ani abawakanya obukulembezeewo? Who are some of those abali okuwakanya obukulembezeewo? Nja kubuulira nti simanyi era sinaba bamanya but maybe gye bali kubanga the force ebaddewo nyingi nnyo nti waliwo ekibinja ekyali kigamba nti tekikumanyi. What are you going to do about that? Okwenda kukola ki? We just have to spread oba okugabana more information to them understanding lwaki tuliwo era ensonga lwaki tukola bye tukola because goal yaffe eri emu okuyimusa gospel music mu ggwanga erya Uganda. Watandise n'amaanyi nnyo watabukidde bapasita abawasa abakyala abangi n'ogoba ono n'ogoba oli era abantu ne bagamba badde ku bujingo. Samentioninze linnya lyonna era kiri eri abantu bo answering ekibuuzo. So wabadde kuba pastor abagoba nabadde kuba false prophets. Tuyina false prophets mu ggwanga erya Uganda. Abasumba ababbi abayaaye bebaliwa bebakula batya bafera abantu babaguza essaala babaguza ebyamagero bapanga ebintuntu mwena mubimanyi gana mazima mukalaba kikwatirako wa enjiri eyatubuulirwa oba enjiri eyatulokola yenjiri ey'amazima ey'omu Bible. Oba okitegeera Bible egamba nti manya amazima era amazima gajja kufuula abaki ab'eddembe. Siganye ffenna tetuli batuukirivu ffenna tuli boonoonyi naye ate waliwo omuntu ayongera ku kibi n'akibikkirira. Sijja kumentioninga muntu yenna naye mubamanyi Bible egamba munaabalabiranga ku bikolwa byabwe. Basabiriza ssente z'abanaku ye bwe bakola n'azanjala ku stage. Kakati bwe tunaakipinga silent tewali agenda kuwa answer. Oba okitegeera bwe tunaatuuka mu ggulu Katonda ajja tubuuza lwaki temwasituka lwaki temwagolokoka. Buno buvunaanyizibwa bwa president akulira music industry okukyogerako. Omuyimbi wa gospel omulimu gwe kwe kuyimba enjiri. Oba okitegeera oli agipreachinga kakati tubagamba tuyimbe enjiri entuufu. Wagambye watabukidde abaana abayimbira ku bituuti ebitali hole amabaala church ezitali ntukuvu abaana togenda bakubya bwavu. Jackster kankinyonyole bwe nti saaganye bagenda kuyimba mu mabaala oba mu clubs oba mu
bivulu wabadde byaba Misiri because nja kunyonyola bwe nti our goal kwe kubuulira enjiri kati omuntu bw'agenda ku concert eyaba Misiri n'ayimba nga muyimbi wa gospel aba ajjukiza abantu abo okuddayo ku Sunday mu kanisa yaki kati eyo statement wabadde otegeezerwa mu kanisa ya Mukama eyo gye basanga enjiri ate ebalokola kati wabaganye okubeera ku bituuti n'abadde mbagaana kubeera ku bituuti by'abannabbi ab'obulimba kibi nnyo because bannabbi abamu ab'obulimba bakozesa amaanyi ag'ekizikiza. Is Pastor Bugingo a good pastor wa bulimba ali true Pastor Bugingo according to you? Ekyo sikirinaako comment bw'omutunuulira ekyo sikirinaako comment because njagamba abantu batunulire Bible era njabbaza eri kigambo kya Katonda. Do you pray from him? Ogendayo enjiri y'ogiwulira otya? Do you live enjiri y'ogyagala eya Pastor? Sisabira wa Pastor Bugingo. Naye ng'enjiri bw'abuulira enjiri y'ogyagala? Ninamu obuzibuzibu n'enjiri gy'abuulira. Buzibu ki? Era nga bwe nkunyonnyodde Bible bw'ekola ki? Ekyokuwasa tekyakusanyusa ekyokugoba omukyalo omukadde n'aleeta omupya. Sinaba kwogera any name Jackson lekera okunziza bw'oyagala okunziza nze nayogedde ekintu kimu nti our stand as a gospel ministry obanga aba gospel artist stand yaffe we support marriage. You support marriage? We do not support breakups. We do not support divorce. Bugingo kyakola temukiwagira. We support forgiveness because ne ku musalaba Yesu yakola ki? Yasonyiwa. President Lanek. Bible egamba bweti. Yes, Bible gye nasoma gye nakiriza egamba bweti nti kyova olaba omuntu ajja kuvanga ku kitaawe nina agende afuna obufumbo oba ajoininga omwami we oba okitegeera Bible egamba nti Katonda abagase ababiri teri kibawula tewali so tokkirizigana kya Bugingo kuleka mukyalo oli kyoyagala okuŋŋamba kyenjagala omanyi ekyo bwe yakikola yamuleka yaleka oli omukyala so are you okay with it oba nakyo kyewakiwagira the Bible gyentambuliramu omanyi Pastor Bugingo y'omu ku basajja aba endorsinga Levikson yes and bamwagala nnyo so I thought why actually Jackson people thought oliko targeting Pastor Bugingo actually na making a call eri abasumba ne mbagamba mbasaba mbakowola okuwagira abayimbi ba gospel okuwagira ebivulo by'abayimbi ba gospel nga Pastor ki Bugingo because Levikson mukwano gwange era nze president we Levikson bamusupportinze as a musician katwagala n'abasumba balala bakole kyekimu era twebaza Mukama nti musumba Jackson Ssenyonga naye yavuddeyo okusupportinga abaki abayimba gospel but ate ye abadde avudde wala ng'akikola Seku Martin yamuwa emmotoka around 2006 oba okitegera bwe bityo kati tubadde n'abalokole batandika osasula ssente Lanek ekizibu aba gospel artists kye basanga ebintu bya gospel mwaganya ebintu bya charity oli bw'asaba ssente talina zisaba wuliriza Jackson tuli mu revival tuli mu awakening waliwo ekintu ekizze kigenda kukyusa gospel music industry era tusaba abasumba bonna amakanisa bonna abalokole tuli bangi muwagira abayimbi ba gospel mujje mu bivulu byaffe ate ne President Yoweri Kaguta Museveni tukusaba taata abaweka wogo kuba awadde bagundi abadde bafulufiga awadde baani akawogo nafe abayimbi ba gospel ate fe abayimba enjiri for the benefit of time tujja kufuna abakulu ono for a bigger show tujja kubafuna gospel actually thank you so understanding much yes we appreciate omulimu gwe mukola mu industry God bless you back to Tash mwebale kulaba